Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mwami Mande. Sebo. Jebaliko. Kale sebo. Bampita Kadima. Sebo. Ndine likaboggoza tuli ku BT FM ekintu buli ky'omuziki wano Mutabbizi. Nkanso kuuliza sebo Kadima. Bitambula bitya? Eje tuliye no mpujjaliddeko eno. Olujjadde. Mpujjadde mwana wa taata enkuba togiraba. Njiraba etonnya ennaku zino. Enyiga y'ensonga ekwetala enyiga. Ekunyiga. Nyiga muganda wange. Aha. Obuzibu nyina bwa mukyala. Aha. Nyina mukyala wange bamuyita Juli. Juli oyo tukolaganye ebbanga. Okay. Juli nduddewo naye ng'omuntu. Naye twatambula tamanya tubeerawo mu maaso nga tugenda nga tuli mukwano gwaffe ne Juli. Juli atandika okundowooleza. Ndabika mu butuufu. Ninayo wala abalala w'ebiti ebyo nti nimba obwenzi. Mpulira. Kati Juli oyo ng'alina ekiwala kikwano kye. Oyali alina ekiwala kikwano kye kati Juli ekintu kye yakola ekyasinga okuba eky'obulabe. Juli ng'antega mukwano gw'oyo. Amukutega atya mbuki? Kati baateesanga omuwala oyo alina okunnetaga abeere omwangu gyendi. Omuwala nga tubako otusisinkana. Mpulira. Tuba twakabeerawo akaseera keeko nga ne Juli zimuleese. Kati Juli bwe zaamala omuleeta tandika ayomba ayogera bingi olololo era nakugamba singa omuntu nange engeri gye yali Juli nti ansanze nange nange tewali kyamaanyi era kyali kigenze mu maaso. Oba wali otegudde? Tekwali kutegula. Oyinza okuba ng'oyogera bwogezi nga naye omuntu wamutegula gwe baali bakuteze. Omuntu ye oba muntege nga w'omanyi naawe munnange ekintu kyali kisava. Mande. Masako bito. Wali mpulidde akagambo akayiseeyiseemu ko ojja kwefuga. Enywa munnange naye munnange ekintu. Kakati oyagala tukuyamba ekimbi wulidde. Kati essaawa zino ndi mugonvu kitwale nti nagonze. Mbadde njagala tukubire ku Juli oyo. Bambi munnegayireko mugambe mukyala gwe njagala. Sirina buzibu gyendi ajje tulabe. Juli yeekyanga. Keekyanga kaagenda. Naye naye wakolamu ensobi bakutega batyo wali okitegedde nti bamukuteze. Tegera naye omuntu yali ayimiridde. Yali ayimiridde nga tatudde ekyo oba omanya. Ozo ne ngamba muganda wange ozo omwana kamulye balikebera mu bitabo anagenda nanyumizaako mukwano gwe. Mukulu ssebo nagambye ebigambo tukendeezeeko. Yo nagambye onansonyiwa naye munnange omuntu yali munyuvu omuntu nga yali w'amaanyi amaanyi gaali mangi kumpi kataasinge ne mukwano gwe naye kakati kiki kye oyagala tukubire kale oyagala tukubire Juli mbadde nsaba omukubireko taata. Kati okyayagala Juli muntu wange mukwano gwange kuba embeera eno eyeewaka ey'okulya muwogo eyakyagitegeera. Gamba oyagala kuzza Juli ye mu amaze ebbanga ki nga taliiwo? Ebbanga ligenderedde nno naye ennaku zangezaako omukubirako omugo okulembeerawo naye ndawoze kankweyambisa ozoyamba bangi taata. Tovaakwe? Essebo taata. Hello. Juli. Wanje. Jebale. Kale sewo nawe jebaleku. Kale kakati Juli yenze Kadima ne kaboggoza ku beeti wano nyabo. Yesebo. Kakati nga tukubye. Yesebo. Waliwo omwami atutumye bamuyita mwami Mande. Mande? Mande yatutumye. Mande si oyo? Mande yennyini atugambye nti Mande yali boyfriend wo. Oli misikolo. Abagambye atya? Omuyisa otya? Mistikolo etya? Amanda oyo yankola ebikolobero bwe ndikunyumizaako osobola naawe obutakitegeera bulungi. Alina byatunyonnyodde byatugambye? Ebyamukwano gwo byebyo? Byebyo byennyini. Anti nga kakati atugambye nti wamutega mukwano gwo. Ye namumutega. Ng'oyagala kulaba oba beeyagala. Mbw ate n'obasanga. Omanyi bwe nabasanga ne mbakwata lubona. Kajja oyanyiza nnyo saga nawulira linnya lye. Anti kakati atukubidde essimu n'atunyonnyolamu. Nkino ki?
ngayagala kumusonyiwa ebyatuukawo nawe nja kunenyamuko Juli lwaki wamutega mukwano gwo nali njagala kulaba oba ddala omusajja oyo ayenda naye omusajja yakimalako buli mukwano gwange yenna amuyitamu buli mukwano gwange amuyitamu gwe bw'obeera gw'okola otya alina ne bakwana be abalala beyayitamu gye bali mbadde sikimanyi ekyo omusajja mwenzi nze sisobola musonyiwa era mugambe nzikaddamu n'okuba ku simu yange saagalira ddala anti kakati kyenjagala twogereko njagala tubigonjoole ku kikulu kubimaliriza kulaba nga teri muntu atali mwenzi mukwano naye oyo nze yantama saagala nawulira linnya bamugambe kati muwuliranga misolo nti tomuwuliranga misikolo katusooke twogeremuko naye tulaba ajja kukyusa tasobola kukyusa oyo gwe muze gwe tasobolera ddala atakubira amasimu ge nga togakwata ankubira amasimu ge omuntu eyakoleka ekizibu osobola omuddira nze namukyawa ne mukyayira ddala n'essimu ye nagisangula ddamu yange saagala giraba wanji namukyawa wanji mande nekirako naganye mbadde nsaba osooka ompe ku Juli oyo wuuyo yogera naye Juli wanji onaani nze Mande kati Mande onkubidde ogamba Juli oneerabidde amangu ago nze saagala nze Mande nakoowa Juli wekakanga yankyayira ddala nakoowa gwe otya ddala ku mukwano gwange ng'okimanyi nti oli mukwano gwange okikola otya ddala Juli olina okunsonyiwa ebintu ebyo ebimanyi gwabireeta ekyana kyonna kyalina ebintu sobola nakusonyiwa obusungu nyina na bungi nnyo singa ombadde nakumpi nandikuwadde n'obutwa omanyi lwaki ngambi kadima oyo ayogereko naawe otandise kwogera biri bya missed call Juli tukwatagane tetusobola kukwatagana oli otya omuwala ddala nembasangira ddala mukwano gwange ng'ate naawe okimanyi nti oli mukwano gwange Juli just byali saagala kuwulira kigambo na juliriza muli eri naye nze saagala kiwulira Juli nali nakatandika wali wakatandika otya nemanyirawo nti oba wali wakatandika bali obeera amabina kyonna nga mbadde ngamba Juli avuddeko Mande ekituufu wakolamu bubi naye ddala akaana ako kananziriramu anti omuwulidde alabika nga atayagala kumanya kyogaba togenda kuntaasaba abakadima anti kakati twogeddemu naye nga bwokyo kakati kansooka enkubuuze oliyo kyamulaba omuwala mulaba naye just nali muyitamu buyisi wakumansa tewali kyamaanyi naye ono gwenjagala Juli gwoyagala gwenjagala katugendeko mbawuliza batuwe ku magezi tulabe naasima nga bantereddewo embeera omukwano gukuluma naye mukazi muwulidde mukambwe mukambwe alabika wamunyiiza wakola mu bubi mwagala waka katusabe kandi sebo tweyanzizza Juli naawe olimba n'otega muno omukazi nze nange ne wembanze tonyumiza ebyo n'omutega mukwano gwe muyitamu promota mukyabo shabireza nti musando sikende kwafuna n'ensalo mukyoma amuyitamu tuweereza kadima ne banne omukyala yakola ensobi gw'otega muno n'omutego omuwala anyirira ng'ayinza okuba akusinga n'okusinga ensobi eri ku mukyala nensi embadde ngamba mukyala bambisonyiwa omwami muddingane sigadde nzima makulisi Sorry, mwagala waka order from above. Bukusazi. Sajja omwezi. Alinga entumunye olusa. Aha, olimwa. Juli muleke wakola obwenzi mwesonyiwe. Entumu gy'omuvumye nene. Amukulu kadima oyo Juli muleke asike mu maaso ekisajja tekirina magezi. Tekitegeererako ddala kubanga bw'oba omanyimu oli mu Uganda mukwano gwa mukyalawo ate kati gw'otandika otyo omwagala kitegeeza sitaani talokoka abalekwereza nze mama jja sitaani talokoka kale abasajja abamu kwewunza ojja kiwulira ssebo nze ndi tiimu Juli nze mama Eseza ali Saudi Arabia ono kalowoozo eri abaana mwenna abali ebweru abali ku kyeyo sifudde oli mu Amerika oliwa oli Bungereza oli mu Bawarabu mwemanye for example n'omwana gwenda bano yafunye ekizibu yabadde Oman n'afuna ekizibu naye nga tebamanyi bannayuganda banene naddala abali awo mu kitundu bw'otuuka mu kitundu ekyo ng'osobola okufuna access ku bantu abo bannayuganda banno bakumanye bambi mwemanye because osobola okufuna obuzibu ate nga nabo tebamanyi nti olina obuzibu so abaana babadde so surprising nga bagamba ono tubadde tetumumanyi wano mu kitundu kyaffe so mwemanye bwe mufuna ekizibu mukole groups
afunye ekizibu nga ategezaako ki kuba emitwe mingi gisinga omutwe ogumu ne gwe jagenda ova ne Uganda ogamenti ngenze kwemalirira tojja kwemalira munaye eri sinsi yo n'olulimi ebiseera ebisinga tolumanyi ojja funa ekizibu nga tolina ng'ekizibu so mubane mukwatagane omusajja gyagenda ne beepanga